Omuntu yenna alina amanyi nti okuzimba eggwanga erinywevu oteekeddwa okusomesa eggwanga, oteekeddwa okusomesa generation, oteekeddwa okusomesa omulembe omuto, kubanga n'Omuganda agamba nti emito emito gye giggumiza ekibira. Ekirondesa omukulembeze yenna kuyimirira n'abanyigirizibwa. Gavumenti yemanya nti ssente zino ezisasuddwa zigenda kukola ki? Tuguleko tiyagasi, waliwo emmondo gye balangiridde Russia eyankabye gye tunaayisa esembabule abantu bonna ne basigala nga bakankana, kubanga dictator yenna aba mu nsi byakola ki? Byakola. Tugande curriculum abafuzi b'amatwale gye baleka wano e Uganda njangu. Yensonga lwaki? Yensonga lwaki bw'osoma wano n'obeera accountant ate bw'ogenda America era baagala oddemu okole ki? Osome. Nti Mwami Museveni bw'omulaba alina entebe gy'atuddemu naye avuga interest z'abacolonialists, ba-imperialists, abasajja abajja okunuuna. Okay, hello mwina tubaniriza bana Flashlight Channel Uganda and awamne wa Kesho online television. Mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kuba balamu, mwebale kubaye. Yetubaza omukama obulambu atuwadde ng'obudde obusinga tugamba tuli wa kisa kya Katonda. Naye mu kisa kya Katonda tetujja kizanyiramu, twebaza bwebaza kuba nti singa si oyo omukama Katonda singa naffe tetuliiko. Abatusinga essente, abatusinga okunyirira tebaliiwo. Naye ffe baani bakyali abalamu mu kaseera kano kwe kugamba nti nno mwebale kubaawo ate omukama yeebale kutuwa ekisa kye. Nenebaza omukama nti olwaleero tuli ne mukwano waffe muganda wange Musiria David amanyikiddwa nga leader of institutions. Yuno omusajja gwe manyika atambula ku universities zonna. Alaga abaana how to campaign under National Unity Platform, abaana bafuna kaadi ne bawangula. So tukwebaza amanyi gonna gateekamu okutambuza enjiri y'enkyukakyuka eri mu universities. Nenebaza waliwo n'omukwano gwange Haji Mulyanyawa oyo ndowooza omukama katwongere okumusaba n'otobye asobole okutuukako as the Lord Mayor of Kampala oba nga Governor wa Kampala time to come. Era nenebaza n'abazadde bonna abawerera abaana babayise nankwadde ensoma ya Uganda yanemye okugitegeera. Tusomesa abaana how to speak English and how to write English instead of abaana kwa hands on. Nebinyiza no graduating anoga mama nyiza akali. No graduating buli kunoonya mirimu wensi. Nenebuuza which kind of education system tulina ensangi zino. Nenebaza n'omukulembeze His Excellency Bobi Wine nti sijja gita pressure naye ettala lyamulisiza bana Uganda bangi babusiza byali tetumanyi nti bulijjo ebintu bino gye biri naye through His Excellency Bobi Wine bingi tutegedde abalyansi b'eggwanga, tutegeza ababbi mu ggwanga, tutegedde abataagaliza, tutegedde abakubi b'ebikopo, tutegeze kugamba bajja buzzukulya buli kasente mu ggwanga muno nabo tulabategedde naye nga tuli ku mulembe gw'omukulembeze Bobi Wine. So, muganda wange Musiri. Omanyi byetukulabamu bingi, abamu bagamba ojja kuba Rudimee, abamu bagamba ojja kuba abamu bagamba bingi. Netugamba kunoonyeko tulabe kiki ekigenda amaaso mu nsi, ebintu bino biraba otya, kiki ky'osuubira, lwaki ennaku zino nkulaba nnyo oli mu field nnyo oli mu bantu oyidi wano otambula wano ngamba nti omusajja olina kyogoba oba oyagala sijja kwogerera tukwaniriza ku mukutu the Flashlight Channel Uganda obuuza patulaba tutandikira. Neyanzanya Dr. Ndabika ndi omu ku bannamukisa abakyazibwako wano Flashlight Channel Uganda. Muli basajja b'amaanyi bali kuweereza ggwanga ate mwe temulinga bano ababeera mu studio ne mubiraba bulabi naye gwe mbadde naawe mukanayo kyani tutambudde. Njagala kwebaza
nti kulevo kwoli atosobola n'okukakkana nojja leero mu bululu bwaffe gitubadde sebo tisina webisenga oluusi mpozi lwobadde tosobola naye nga mbadde nkulaba ku ground nga kukola ki oli so njagala kwebaza ne management yonna mwebale nnyo kuba nti musizza omulaka ku mulembe kuba gye twandiyise generational cause. Mbebaza nnyo. Nze Musiri David Bwogi nzaalibwa omuzira namba 24 wa Buganda mwami James Wanyala Bwogi ate nga ndi muzzukulu wa Kalibalensis. Kati mwe temubimanyi era kyokola banze nkoze bwenti ndi mukulu mbaga ayagala otambula ng'Omuganda era tamanyi sirise mpulira baye waliwo we twatuuka abantu bangi beyita n'amannya tulina bangi abetuuma amannya naye nga sibeeyo naye kirungi kya Buganda nga woolaba nti Buganda esembeza buli muntu yenna era ffenna tufuuka Baganda kubanga tuwa Kiganda. Kyoboolaba nti ffe mu NUP National Unity Platform tukola bwe tuti tugamba ekitole era Obuganda nga busibe wamu. So njagala nnyo okwebaza abatuwuliriza n'abo abatambudde naffe obadde okoona kunjigiriza kusingira ddala. Nze ndowooza nze omu ku baana mu nnyumba ya mwami Bwogi abaasoma ne bamufuna mpola kubanga ngenda okutuuka ng'ate mzee Bwogi agenda mu retirement. Kale ne bannaffe abakulu bayinga bw'obitegedde tugenda n'osoma naye ng'ate omala okusoma odda waka n'obuuza ku bwewaka ani akuwayo akalimu naye ng'oli statistician wanga olina ebintu ebyenjawulo byokoze. So nze ntunuulidde nnyo abantu netunuulira nnyo abayizi nti buno obukulembeze bwe mundabamu olunaku lwaleero tekitandise ku nze oba kulaba nti kigudde bugwi naye mba nwanirira omuntu wa wansi asobola okubeera kuki ng'asoma. Ekimu ku byo bwe nayingira e Makerere ku ssettendekero enkulu ya Uganda ndi omu ku baaweebwako ku scholarship Abachina naye mu kiseera ekyo kyennyini 2018 twalina omukulembeze w'abayizi bamuyita Papa Were Salimu ne beekobaana ne management ey'e Makerere University mukulu Professor Barnabas Nawangu ne bongeza ebisale 15% gradual increment for 5 years. Nzijjukira akaseera ako nti ebisale bino byali byongezebwa emyaka 5 nti buli mwaka 15% nti gwe wooyingira kati njagala okuwa sinali yenyamu kankusigire namwe abatulaba abali wano e Uganda namwe abali mu diaspora wano ku Fresh Light njagala basigire ekifaananyi ekyangu nti ng'emyaka 5 gimaze okuyitawo nga buli mwaka bongezaamu 15%. Omuyizi yali katugeze ng'akola low course ng'asoma law naye ng'alina kusasula ng'asoma amateeka ng'alina kusasula emiliyoni 2 oluvannyuma lw'emyaka 5 omuyizi addamu okujja oluvannyuma lw'emyaka 5 yali alina osasula emiliyoni 4. Kiki kyali kitegeeza kubanga 15% gradual increment for 5 years buli mwaka bongezaako 15 buli mwaka bongezaako 15 buli mwaka ate tekyakoma ku tuition nga bwe bakyogera twagenda okwekaanya nga n'ebisale ebya medical ku University Hospital abasasulanga omutwalo mu mwaka gumu gwokka batusasula emitwalo 5. Ekyo kiri even beyond 100% increment. So kiba kitegeeza nti omwana w'omufuna mpola yali tagenda kubanga asobola okusoma. So ne tuvaayo era nze ne ndiidinga nina ne bannange ba Superior Mole abamu bawawangukane mu ggwanga muno. Ojjukira olwo olutabaalo lwatwala ne muzeeyi wange mwami James Bwogi mwe yagendera olabika waliyo nga tuwerekera omugenzi kubanga His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi yajja. Olwo lwali olutalo olw'okukakasa nti abawejjere nabo basobola okusoma era kibasooka okunkola nti banzijako scholarship yange era nga beebuuza ono omwana aweereddwa scholarship ate alwanirira abamufuna mpola yabaaki kubanga omuntu yenna omulala abalowooza nti omuntu yenna omulala yandibadde asulayo gwa naggamba
tafaayo oba bali abalala bababonyaabonya era nga bwe twalaba ne Kyambogo kubanga buli we baleeta poliisi oba ze tuyita draconian policies ne bagiimplementing e Makerere ne begendagenda e Kyambogo ne bagendagenda e Mbarara ne bejjagenda n'eggulu kati twali tukyali awo nga e Makerere tukyalina 15% gradual increment Kyambogo ne batwala ne bagireeta ng'eri mu kalandala nga bagiyita 12 weeks policy era bwe tubeera e Kyambogo omwana gwe bayita Abraham gwe mwalaba nga kanisitaani emukubye n'emutemako omukono yali government student nga ye sina private student nti be basasula naye olw'omutima omulungi olw'omwana ayagala generation eno omuntu yenna yina amanyi nti okuzimba eggwanga erinywevu oteekeddwa okusomesa eggwanga oteekeddwa okusomesa generation oteekeddwa okusomesa omulembe omuto kubanga n'omuganda agamba nti emito emito gyegigumiza ekibira nga n'emikulu gyegiri emabbali nga emikulu aleeto gitema tegeeza ekibira olwadde kiba kyekikola ekibira kikutte naye ekibira tekisobola kubeera kibira nga temulimu mito gijja gimeruka kubanga emiti emikulu we gituuka nazzikuno abamu bamanyi okutema amanda abalala bagisalamu embaawo egimu gituuka negikala n'okukala kubanga nga bwomanyi nti nature is always against ekintu kyonna kyonna ekiri growing so omwana oyo ne basalawo okulwana era naliyo e Kyambogo ebyo byonna byonna mbikola nga nkyali muyizi sinafuuka head of institution era nze okuggyako abantu abalala ng'era ndowooza yali Napoleon oba yali Adolf Hitler ayagamba nti oba oyagala abantu bakole bawe title naye ng'ate omuntu kyandibadde kirungi nnyo okukola nga ne title tagiina nze nakola ebintu bingi nga sirina head of institution yensonga lwaki abantu abayizi naddala abayizi mu universities baali basobola okuntrustinga kubanga ku lwebyo bye nali nkoze era abayizi tebalondanga abakulembeze bano bagiridi presidents olw'okubanga bagenda kukola ebyafaayo eby'amaanyi naye babalondanga olw'omukulembeze byazaakola kubanga ekirondesa abayizi okulonda nti ono giridi president kati mulonde nga wa NUP National Unity Platform si kyamaanyi nnyo nti tibalina kyebasinzirako nti omuyizi ono anaasobola okuyimirira naffe n'oppressed abanyigirizibwa ekirondesa omukulembeze yenna kuyimirira n'abanyigirizibwa ate nga abanyigirizibwa ne baba baki abangi olw'ensonga nti baali bamanyi nti ne bano bagiridi president bajja kuvaayo balwanyise draconian policies oba ze tuyita evil policies ezo ezireetebwa management kubanga yo management nga bwe tuli mu mulembe gw'abamusibira mu bbwa yo management professor abeerawo n'afuna akasimu mu State House nekajja nga kagamba nti abaana mubongeze ebisale twagala prochiwalingayo tiyagas twagala gwe kibeera era bakabajjamu eno okumanya nti system ze gimanyi bulungi tulina gye bayita aims yali policy nga system nti aims eno mwe musasula ebisale fwe twatandikira fees must follow ne bannange ba superior mole banalukwago kati nalukwago abadde akijjanya gavumenti ku lw'abaana abasawo ba interns abaana bwe twamala ne twegatta waliwo aims ebiseera ebyo kati aims nga ffe bwe tusasula tetukyasasula sente ne zigenda mu ofiisi katugeze mu layman's language ne twayinzise nga babasa oba the accountants of the university esente ezo tezikyagenda eyo esente zigenda mu central system eya URA gyezigenda zisolozebwa kati wezikutuuka eyo gavumenti yemanya nti sente zino ezisasuddwa zigenda kukola ki tuguleko tiyagasi waliwo emmondo gye balangiridde Russia eyankabye gyetunayisa esembabule abantu bonabona ne basigala nga bakankana kubanga dictator yenayena aba mu nsi ebyo byakola ki byakola era eyo twagirwanyisa olunaku lumu nayimirira ku Freedom Square otuuka ku Freedom Square ndowooza ogiraba ery'Amakerere kati leero eringa balakisi y'amagye bagitindira yonna yonna tewakyali muyizibwa naye ng'ate Freedom Square kitegeeza freedom era we twali tulinanga n'okukola ze tuyita general assemblies timuba mwagala okubeerako ne bimutiisa n'abayizi mubayita ne mutuula nabo ne mwogera ne mugamba kino ne muyita ne vice chancellor ne mugamba jangu onnyonnyole si bino bye bakola nti otwalako kakuuni emu era kyobola baddira ako ka guild leadership bakatuuza ne bakagamba kati ffe katuteese nammwe mugende musalirewo abaki abalala naye
aims ng'ekyaliwo era aims zezimu ku system zeziremesa n'abaana tuula ebigezo kyokka nga tewaliwo graduating nga tamazeeyo bisale naye aims system kubanga yo eri electronic nti yo eri ku computer program tiwe bayinza okugamba bayinza ogisettinga ne bagamba nti omuyizi yenna waba tannasasula tuition mu myezi 3 tumuwa fine ya mitwalo 5 naye kati gwe weewuunye omuyizi walemererwa okusasula esente ziri ate bw'anaasobolera okubanga muteeseko ne penalty naye nga tubadde tukimanyi bulungi nti abayizi bonna batera kusasula ebisale nga semester enatera okukola ki okuggwako kati bwe balaba eyo nga tugirwanyisiza baleeta endala bagita Agnes bakyusa system babeera nga bagamba kati bwe baleeta kino tukole bwetu babeera bayiiya nti kati kino banakitegeera ekyomukisa omubi nti abayizi abasobola okuyimirira ku bigere byabwe nga bwe twakola ffe mu mulembe omanyi ne wengendeyo ku radios ne ku TV ezimu abantu bakyajjukira emirembe ebiri bagamba omulembe gw'aba Nobert Mao n'omulembe gw'aba Musiri kati twetaagayo n'omulembe omulala nti twetaagayo nnyo abaana abalina eggwanga lyabwe ku mutima era njagala okutegeeza nze naguddewo n'ekigo bwe nalabye ng'ebibuuzo by'abayizi bifulumye naddala abayizi abasoma ekyomu abayise okugenda mu secondary abayise ekyomusanvu nti olwaleero nazzi kuno nti ebintu bitandise n'okukyuka si kibiffe ng'abalwanyirizi b'eddembe tubadde tuvangayo nnyo okulwanirira omwana ow'obuwala asome naye ate eggwanga lyolekeredde akatyabaga okuba nti kati olwaleero bwe twatunuulidde ku records nti olwaleero ate abaana abawala bakoze bulungi ate abalenzi be bakwebedde era abalenzi be bakyasinza okudropping out of school naye ng'abalenzi bano si kubatiitibya omanyize sikkiriza mu kye bayita patriarchy oba abantu abalinyirira eddembe ly'abakyala naye tukimanyidde ddala nti abasajja oba abaami they are the heads of the family ekyo tekinaba kukyuka era tukiraba nti kibeera ng'ekitambulira ku bikukujjufu okulaba nti ate abakyala be batandise otwala buli kimu ne bakola obuvunaanyizibwa be basasulira ki wegamba nga abaami basuddeyo ki eyo credit sigaye tugibawe bagezezzaako ate omulenzi ate kati omulenzi anyigirizibwa kati kiba kitegeeza nti ndowooza ate fe ababadde balwanirira oba fe ba allies ba feminism ate kati tugenda kuddayo naffe tutandike okulwanirira ne kuki ne ku baami naye ebintu bino njagala okuwulira Dr. Biri deliberate ate kimanyi nti obimanyi bulungi oli mukugu n'okusinga nze kubanga ffe ekirungi kye tulina okusinga abatulaba nabo bayinza okuba bakugu okutusinga naye ffe tukola research nti kino kiri deliberate nti olwaleero wendaba nti omukyala w'omukulembeze w'eggwanga lino ye Minister of Education ntandika ne neebuuza ebibuuzo bingi Janet Kataayi ntandika ne neebuuza ebibuuzo bingi kubanga tumanyi nti ensi efugibwa bamusibira mu ggwa bannakyemalira kye basooka okuripolinga ye education system tetuganye curriculum abafuzi b'amatwale gye baleka wano Uganda njangu yensonga lwaki w'osoma wano n'obeera accountant ate w'ogenda America era baagala oddemu okole ki osomerera course lwaki mwaleeta system ya education system y'abakyeruppe yes tugezezzaako okutambula nayo naye bwe tutambula naye tugenda mu nsi zaabwe bagamba wamwe temusoma ddamu obisome wano lwaki kiri deliberate njagala kuba wa president recent okuva e South Africa ensi ya South Africa we yali mu kaseera ak'okusosolagana mu langi abazungu balina curriculum eyaabwe n'abaana abaddugavu abava mu Zululand nabo balina system eyaabwe nze president waffe omulungi atukulembera yantuma erinnya era nze erinnya erimu lye bampita aka Stephen Biko Bantu. Stephen Biko Bantu ye mulenzi mu South Africa mu kaseera ako nga bakyali sosolagana mu langi ye yakulembera abavubuka abaddugavu nabo okufuna freedom basobole okusoma ku nsoma entuufu ku curriculum eki naye nga abaddugavu baali basoma byabwe n'abaki ne wano abasajja bakyeruppe abafuzi b'amatwale kyali deliberate ng'ebintu bye basomesa abaana baabwe si fe tulina osoma
era njagala okubulira olunaku lwajjo nafunye omukisa bankyazizaako awo mu Katimbo family. Katimbo family eri awo kuli mu constituency Mwenva Makindye West. Natunuulidde omukyalo ono gwe twabadde tuwerekera, mukyala mu South Africa agenda kuziikibwa South Africa, bamuyita Gladys. Naye bw'owulira sitole gye bamunyumyako yokka, okusoma kwe yasobola okusoma yakusoma azze wano. Era yasooka n'abeera accountant. Naye bwe omukyala asoma yava South Africa ng'alina abaana 3. Naye olw'ennyonta ey'okusoma n'addayo n'asoma. Teyakoma kusoma ku bwa accountant bwokka, olwajjo twabadde alina mutabani we bamuyita Clive yayingira n'amagye. Naye agenda okuyingira amagye nga naye degree holder. Omwana we kati last born asoma medicine ali South Africa. Era ekintu ekisinga ekyansomozeza nti omukyalo ono Gladys yatunda n'ettaka lye ng'addayo South Africa alekera ono Clive ne sister we esente ezibasomesa okuyita mu university. Nga kitegeeza nti ku si kya mugaso nnyo okusinga omwana akoze eki abambuse mu kusoma. So ekyo ne kikulaga nti tuzze tulaba naye ate bano bannaffe era njagala okutegeeza dokita ate nga naawe okimanyi n'abatulaba bakimanyi tolwaliro bakyeruppe tebagendanga tukyabayina naye bakyeruppe bano tebakyali beeru nga bwe twali tumanya. Bano ba Mwami Museveni abavuga interest y'abakyeruppe be bakyeruppe ze tuyita bwe yagamba tulina openeta omuddugavu. Exactly awo we tuli. Mwami Museveni bw'omulaba alina entebe gy'atuddemu naye avuga interest z'aba colonialists, ba imperialists, abasajja abajja okunuuna abo gy'olaba kye bakoze Congo erina ebyobugagga byonna naye nga bagezaako bagiteeseemu oluseke ne wana Uganda. Era njagala okutegeeza dokita eno ensi ngagga nnyo zira neewuunya ndowooza n'omuzungu yagiyita the pearl of Africa, the banana land yali mutuufu nnyo. Abasajja babbye eggwanga lino njagala okubuulira naye eggwanga libalemeddeko banyuunyuuse bali bakanywa musaayi banyuunyuuse eggwanga lino naye likyakoze zikyagaanye. Naye bino ebintu nga tuvudde ku president ye South Africa njagala okutegeeza ku mulembe gwa Amin nga president wa Uganda era ndowooza olaba sectors ezaali prioritized. Nti sector emu yali prioritized yali education sector. Ng'era omwana asinga okukola obulungi katugeze Makerere oba university ki yali afunye first class yali ng'ateekebwa mu education sector. Olwaleero otunulira education sector ate abantu abakwebedde be baddayo ne basoma okusomesa. Era n'omusaala gwalinga gw'amaanyi okusikiriza omwana omugezi okusobola okuba nga akola ki. Kubanga Amin mu magezi ge yali alina mu bwapifo bwe yali akimanyi nti oba oyagala ensi ogize ku ntikko oteekeddwa okusomesa eggwanga lino, oteekeddwa okusomesa omugigi omuto, oseekeddwa okuba nga obangula omulembe ogukola ki oguddako. So twalaba nti ku mulembe gwa Amin abantu baali basoma, abantu abaali nga abagezi ennyo be baateekebwanga mu education sector era baali bavujjirirwa omusingi mungi. Ate nga ne gavumenti yali tesulayo gwa nagamba kubanga constitutional education is a right. Nti bino ebintu bye tulaba wano nti bya UPE byaki buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuweerera omulembe gwayo. Naye ffe tulaba nti ssente ezijja ennyingi ate ogenda okuwulira nti ate simanyi baziwadde abageto basobole okulwanyisa opposition nti ate baziwadde bana. Kati oyinza okukyewuunya nti gavumenti esobola okuvaayo ne biliyoni 3 nti egenda kuvujjirira bayimbi. Naye tubuulirayo yonna yonna policy oba government's program ng'egamba nti zino essente tugenda ziteeka mu education. Mu education tulina kye bayita capacity building. Olwaleero Makerere bw'ogendayo n'ogenda Makerere olwaleero ebitabo ebya 1995 bye tukyalina mu library. Kati neweewuunya waliwo kubanga buli model egenda nekola ki editions. Tulinawo first edition ne tubeera ne second edition. Olwaleero osobola okusanga ekitabo e Makerere nga mu London bali ku 10th edition naye nga ffe tukyalina first edition abaana kwe basomera. Bw'ogenda mu secondary schools nza yakola mathematics backhouse osanga tukyali ku backhouse 1 backhouse 2 naye nga edition zetusomerako ze ziri enkadde ng'abali abalala bagenda walabda. Kankubuzeeko nti likely enough nti wabangulwako oba wasomako obadde okimanyi nti parliament yaffe gye tulina ensangi zino
ekintu kyeyita emergency kyewa obudde